Ssaabaminisita Robinah Nabbanja yeebazizza President Museveni olw'okwongera ensimbi mu Uganda Development Bank UDB mu bufunze kubanga kino kyakuyamba ebyenfuna by'eggwanga okwongera okutojera. Agamba nti ng'okyeka okutumbula ebyenfuna kyakuyamba eggwanga okutuuka ku biruubirirwa byalyo eby'enkulaakulana eya nnamaddala. Ensi yonna okula eyagala bbeeyi y'amasannyalaze ngeri wansi naye byonna byetooloolera ku ssente. And so Uganda Development Bank baleese abakozi baabwe babayigirize. Okusinziira ku Ssaabaminisita, okwongera ensimbi mu UDB kitegeeza nti gavumenti eteereddewo abantu abali mu bizinensi ensimbi ze basobola okukozesa ku magoba amatono ate n'okutondawo emirimu. And it was revamped because we need cheap money. We cannot depend on commercial banks. Our private sector needs cheap money to do business. Yabyogedde olunaku lw'eggulo bwe yabadde afulumya abakozi ba UDB abamaze wiiki nnamba nga batendekebwa ku ttendekero ly'ebyobufuzi e Kyankwazi. Ssaabaminisita era asoomozeza abakozi ba gavumenti okukulembeza omwoyo gw'eggwanga n'okwagala ensi yaabwe mu byonna bye bakola. Genda kwongera ssente mweno banka naye tubadde twongeramu ssente ng'atuusanga oluusi abakulembeze oba n'abakozi abamu nga agenda Kampala ate atunudde Hoima. And so kati ndowooza babataddeko galubindi bagenda kukola okukirawo. Akulira UDB Dr. Patricia Odongo Jangole agambye nti omusomo guno gugendereddwamu okuyamba abakozi baabwe okudda ku mulamwa gw'okuweereza abantu. I'd like to deeply appreciate the support of the government and through you convey our appreciation to His Excellency. Akulira ettendekero ly'e Kyankwanzi Okei Rukogota yeebazizza abaddukanya banka eno olw'okuleeta abakozi okubangulwa era ayogedde ku kutendekebwa kwe bafunye. It's rare to see such commitment that a whole institution of government brings all of its staff to come and be regenerated. We will execute this mission of socio-economic transformation with clarity, resilience and purpose. Banki ya UDB yakagabira abantu abali mu bizinensi triliyoni ezisoba mu 2 ng'abantu 607 aba bizinensi entonotono mu by'obulimi okugatta omutindo ku birime eby'obulambuzi eby'obuyiiya n'ebirala mbaziganyuddwamu. Ismail Kasoha yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.